Okusinziira ku sekitto ategeezezza nti abasuubuzi emirundi mingi bazze bakosebwa nga gye buvuddeko amataba g'abayingirira okukakkana nga bafiiriddwa ebintu byabwe ebisoba mu buwumbi. Abasuubuzi bano bonna abali wano, abasuubuzi bonna abali mu butale, abasuubuzi bonna abali mu maduuka ne mu zaakeedi, bo si ba pulezidenti, bo si bantu ba Uganda. N'olwekyo abantu okuyiwa ebintu ebifaanagana n'eby'abantu abali mu maduuka, epikipiki ne zisigaza space esigadde, emmotoka taxi ne zikyukira mu maduuka, tubakolimira era bwe baba beekwasiza bya bufuzi twagala bagwe, kubanga ekyamazima batukoze bubi nnyo. Toyinza kuddira omuntu ali munda ng'akuwadde layisinsi, akuwadde income tax, akuwadde presentive tax, akuwadde ez'akasasiro, atuwadde eza VAT, n'ogaana omuntu oyo mujjirawo abatadde ku lubalaza naye nga byatunda munda ne wabweru bye batunda. Ono ategeeza nti mu kiseera kino eky'ennaku enkulu abasuubuzi mwe bandibadde balina essuubi kudda engulu nga baguza abantu kyokka tebakyalina kye bakola, kyokka nga abateembeyi akatale konna baakamalawo. Ono era aliko omukolo gwakoze mwasiimidde abasuubuzi ab'enjawulo ssaako n'ebitongole olw'okulwanirira abasuubuzi n'okutumbula ebyobusuubuzi mu ggwanga. Mu ngeri emu era aliko bannamawulire ab'enjawulo abasiimiddwa olw'okusaganga amawulire agakwata ku nsonga z'abasuubuzi. Omubadde ne munnamawulire waffe William Buyondo. Bino bibadde ku mukolo ogutuumiddwa Kacita Quality Awards ogubaawo buli mwaka nga gwetabirwako abasuubuzi mu kibuga, bannannyini bizimbe ne bannannyini bakolero. Abantu ab'enjawulo bongedde ku nsonga z'obusuubuzi bwe ziyimidde mu ggwanga. Ekizibu ky'oyo omutendera yeetaaga okukwatibwa ne bamutendeka okuba nti ava mu butembeyi ate n'afuuka omupangisa oba n'akulaakulanya bizinesi ye n'eva ku kkubo. Kuba buli kimu kisoboka ate ne bizimbe bino biraba mulimu spaces entonotono by'osobola okutandikiramu ate n'okola. William Buyondo yakusakidde gwiri eno ku Bukedde TV.